biyitirivu nnyo era ndulundu owange aba government analytical labs bawadde report government analytical laboratories ali part of ministry of internal affairs bebakebera bintu nga obutwa amasasi ebintu tube bityo ebikwatagana ku chemists ba government chemists bakebera eddagala bakebera ebiragalalagala bakebera ebintu bingi bali wano kumpi ne public service ewandegeya kakati mu biyumbe ebiyumbe bikadde bawadde ministry of internal affairs kubanga yebatwala ne bajiwa report nti mu wiiki emu yokka abasajja bali wakati wa 40 na 50 bebagenza okebeza abaana DNA bebajja okebeza bebaze this is sigama nti it is like that ever wabula bebaze 40 to 50 bebaze okebeza abaana DNA era nga buli musajja akuta akabasa kalimu enviri z'omwana kalimu Simon Peter Munde yategezeza nti etteeka ligamba nti bw'oba ojja okukebeza omwana DNA olina okujja n'ennyina then n'omwana waako ti naye kyebalaba kaakati abasajja bajja n'abaana bokka nga bamama tebaliiko omanyi kati kyebakola omusajja omwana bakola okusasulira abaana school fees bebatamanyi anti kaakati olwabina amawulire ge bawulira nti mugagga gundi nti abasamuna ku baana 10 alinako 2 kisasamaza kubanga juzi waliwo omukazi yagamba nti gwe omugagga toyinza kusuubira nti tolina baana batali babo kuba tolina budde buti obubeera ne mukyalawo olowooza business kumakya olowooza business abantu babeera mu meetings birowoozo biringa ebirowoozo otera okutakisa etera okubanga operating ekiro olaba abantu babeera mu meeting ku serena saawa 6 gwakiro ali mu nze mbadde mulumbe lwakatolubwa nvuddeyo nga zigenda mu saa 7 ng'ekitono nnyo waliwo abantu nga 6 naye nga bonna bantu bakulu babuvunanyizibwa kati abantu abo bonna bakyala babwe bali waka babalinze bali aido abakyala tebalina bye balowooza balowooza kuzaala buzaasi kakati kino kiwulire era nampuliriza kiwulire omukyala asigala awaka alowooza nnyo omwami okusinga omukyala akola kati omukyala ali mu akeedi alowooza bakasitoma alowooza ebintu bye biri ku kisaawe so nga ali awaka alowooza kwepena alowooza bba tubasanga nga banabye dda berongosezza buli kitundu kyonna kirongostegede bezigudde lwaki alowooza bba omwami bwotabeerawo nomala emyezi 2 mwezi ngaafuna omuntu omulala ngaamuzaalamu bale bayinti bakyakala bukyaka zitamuzaalamu era mu bibuuzo abantu bebatera okuleetayo mu marriage seminars ez'enjawulo oli yabuuza nti bw'abanga omwami wange tankolako bulungi mikolo nkole ntya gende wa musumba omulope oba mulope wasenga naye nga kukiva abo abasajja abadda leeti saawa 6 oyingira awaka 7 kale okudda leeti kyali badde sikulu naye okunywa ennyo omwenge kunafuya abaami okunywa ennyo ki omwenge abaami omwenge gunafuya okunywa ennyo omwenge oyinza okunywa kati ngaoli muvubuka naye bwogenda okula gugenda gukola ki gukunafuya abanywa omungi ennyo buli lunaku ng'omyuka amaaso anti gutta response gutta nervous system ate ng'ensonga ziri zikolera nnyo ku communication kunava era kunava nti kuleeta okuddusa omusaayi omwenge ne kakati gukikola naye kati ate ekiseera kituuka nga ratio y'omusaayi ne walagi mu mubiri gwo nga tekyali bulungi nebbiya naye akola nga ayinza okukola nga biya walagi mwenge biya mwenge then mulimu alukoko content ekirala ekiviiriddeko ekyo bebasajja abanywa ennyo omwenge ng'ogyeko okunafuya amaka gaabwe abatono kumukitegeera kati ate bw'onywa ennyo nakyo kikuleetera mukazi otandika okwewala anti oba owunya akamwa owunya ebigere then olusu olukuvamu olw'omwenge bwe banywa n'essigala oba otuya na mwenge ti mu masuuka oba owunya otandika okufuuka ekitali kya mugaso kakatikiviiriddeko abakyala okufuna bakiyambi abantu abatafuwa nnyo mwenge kiyambi usually taba na ssente ayinza okuba mupakasi oba wa kigaali
oba omusajja abo tubampi yetanywa nnyo mwenge gogo gonywa ogwo gwakalekereke kati nekirala nkyala ayagala okukuuma ekitiibwa naga nti ndi lubuto lwo naye gwe sirika kati kyekiretedde abasajja okuba nti baweze bangi abagenda ku DNA bukati abantu abasajja kyebakola bwagenda ku ssomero apikingayo omwana wakati awo emisana nagenda ne bamujjako samples namuzayo mu ssomero omwana bwayogere wali nyina namujjako samples amuwayo kati ekyo Simon Munda yagaye ndiyo nga minisitule y'ebyensonga z'omunda bayisalidde magezi ki anti kaakati bagambye abasajja nti mmwe temujja na samples muleke gavumenti yeyina okupikinga sample yemanyi weyina gwejangu na mwana gwe jangu n'omwana yemanyi weyina okutoola sampolo naye yagambye nti abakyala tabalaba bwe baleeta baana ku DNA oyinza ogamba omukazi nti omwana ono tumutwale ku DNA olutalo omukazi lwayinza okusitula awaka akulaba nga atamwekakasa amangu nga yatandise doka ondabanga malaya ondabanga atanesiba era nze ndabye ekitegeeza bonna sibabu kirabika banno bobeera nabo bebakuwa amagezi abo bamugise bakuwa amagezi bajjejje olabika olina oyagala kunegobako olabika olina omuntu omulala ogamba otya nti no otwala mwana ku DNA kakati ono wabanga siwo kati owuwe yaliwa kati londamu owuwo bannange omwana w'obulenzi alabye era nze ntandise okulaba ennaku zino olina engeri gyokukuta olabika eyozimba olina gyozimba awalala nakuli ejuzi ngaoyogera negundi nti bayiwe erefu mukaaga otuuka otyogera nti omwana siwo era kakati gamba nti oneetamiddwa onoonya ngeri yakunegobako era nze ndabye onkooye amaziga gatandise dda okuzaala abaana abalenzi bokka ndowooza kati kyo kirabe ngaolutalo lwakuba sizaala bawala okuzaala abawala bokka kati okiraba ngaolutalo lwakuba awo wayinza okufuutuka olutalo lwotamanyi luba lwe Ukraine era nsobola n'okujjukiza nti omwana olubuto twalufuna mu periodi bweti nali naawe gwenyininyini twaliwa ojje gwe waluntikka nga toliko okumenya bifo gye walumutikira singa wategeera nti siriro lwaki wagira boteboti akubula n'ekifo n'ebiseera nze ebiseera ebyo nali siraba muntu yenna nali ndaba gweka era singa wategeera tewandimalidde budde wegaana otya omwana mu baana bonna kati otandise okwagala okubivaamu ogamba otya nti omwana takufaanana omwana wabeera omuto ajja akyuka mpolampola kati ayinza okuba nga takufaanana baana akufaanana ajja kumala akufaananye bwetakufaanana bigere simanye wamu ebigere abo banyoko bwe babigamba yagamba nti bazzukulu bansiko bafaanana bati musimanyi mulina okufaanagana amaaso musimanyi emitwe ebigere emimwa biki olwo olutalo lwennyini omwana ekiganya okufaanana kuba ninamu omusaayi omunyankole gusika nnyo kakati awo wekanga gwe omwami abireese ate gukusunye ng'ate kakati otandika kuwooya otandise okumuwooyawooya ng'era pulaani yakumutikka lulala okutya mukama amagezi we gasookera olaba ennyonyi buli kumakya zitendereza katonda otya mukama simbula genda okole muli mutya abaami ng'eno awaka wafundikira okuzaala naye ng'ate gwe okyazaala ebbali olinayo otuto wano mukyalawo alaga nti lastiboni wammwe ayingidde sini esooka gweolinayo bubebi ebbali obujulizi omwenya bumwenya timunaye fe twafundikira ng'era bamukomya kozi mbiru bakomya gwe naye mubiri oli muzira nze nakuvaako mubiri weetaaga mudaali mu kifo ky'okukomya nawumi bakomyamu gwe kati bwakeera kumakya mubiru nogenda ne bakomya mu ddwaliro ogamba oyagala buli kintu kyanki buli abantu nga banteekamu ekitiibwa naye nti gwe weekomya ate kati waliwo yakkako okwekomya kati okwekomya kwekujjako ekitiibwa sebo taata ow'ekitiibwa senkagale sebo mwami mubiru munakiteezi sebo w'ekitiibwa nga walaba ate kati ani akuggyeko ekitiibwa ate kati nalabaki lwaki tinawumesi yagenda n'akomezebwa nange basobola okunkomya nga webazaki waliwo method waliwo vasectomy kati gwembintu byona nebana ku nsi newejjako essanyu neweekomya ate essanyu ki nga weekomya ate okukomya kikujjako ssanyu kati kyemani gwe tosanyuka nze sirinza kwekomya mpozi nga ntabuse mutwe banyongerezaawo nalina n'okulowooza ku kwekomya
nga nebaza kyenzo okunekomya ati nze nkyazaala anti sinza nakwekomya beti kitegeze yane bwakoma nze nsigala nzaala njogedde ku leediyo ngensewulira nze siyinza kwekomya naye awulira yane bwekomya nze nsigala nzaala nga nekomya biki mbulidwa byenkola omusajja omukulu omuganda nekomya biki wabulonyirira manye ensonga gitubaddeko by the way is very controversial mu maka eyo eyani gwe baba balina okukomya nze sikomezebwa in fact commandamento neyinza okukiriza okukola nze sisobola kukiriza kunkomya kati oyinza okukomya lenoni nze ngonkomya sisobola nze kwekomya mukyala wange nze mukyala wange yene bweyekomya nze sisobola kwekomya nze nkyayagala abaana nga nekomya biki wamayinginia Fred Mayanja kagwa oyinza okukiriza omusajja wo okulusegere omugagga Kamagu neyekomya nga nekomya biki nga kagwa kyaleeta ebyuma gwe mubiru wekomye kati Jessica asobola okwekomya mukodomi wange nga lwaki teyekomya nga yekomya biki kati mukodomi wange Solomoni Magala ayinza okwekomya nga yebazaki ngaomukyala amwebazaaki kati mukibi nga yekomya anti economy ebadde ki n'okuba nti abaana osobola obalaga tewali babyakeya mama waabwe abeere n'abaana be then otandike gundi ogulewo estate empya nze siyinza kwekomya nekomya olinga abettaka abagulawo bakama bange madamu Magulet mukyala meya nga awulira nti nekomeza mukyala meya ate yalina abaana bameka ate yeyenze yesiyenze badokita abazalisa bakyala baffe tumanyi n'abaana be balina nemasiga Antony agenda tasobola nze nkyogedde ku leediyo nga n'omukyala awulira nze sisobola kwekomya nga nekomya mbulidwa byenkola obulamu buli ku nsi obumanyi gwe wekomya dda mubiri tokyazaala sikyazaala gwe wekomya nfo gyokomya nawume wafunirawo olubuto guba gukusunye omanyi kyagwako ku musajja omu musajja kyamugwako mukyala namugati ndi lubuto ane ndi lubuto bwemugandi yani ndi lubuto omusajja kati oli lubuto olya ngalaba omusajja tezedwajagadire baluwa ziizo zebankomya dda emyezi 8 omukazi negumusuna nawume bwafunira awettu anti kati mugenda ku DNA kuba bayinza okuba nga oleeta biki taliyo gundi nyondo anti kakati waliwo abayinza okukomya afaneyo nali Magala gaita tasobola kwekomya ne Philip Maseruka nze sikisobola ne bompa akawumbi mubiro ne Ivan kumubuza kojandere entalo z'oggulawo mulangira ali ate omulangira kakati omanye ekibeerawo tasobola omanye ekibeerawo method gye bakozesa okukomya bayinza okuba tebakusala bulungi nga yakulongosa teyakulongosa gwe mubiri oli mu nsi mpya yoliko birala njagala kulabirira abaana bange bulungi abangi sibasobola ali atya kanso owundo David Wandera naye agambye tasobola kwekomya tomuwonga agenda naye takisobola meya abantu bangi nyo bagende tebasobola nina Jingo Vairo agende mubiri walikoji Jingo alina abaana bameka onagaye nti okwekomya oba onkutta awaluma balikanda yagambye nze nange sisobola nga mbulidwa byenkola kwene nsi Mukama gye yatonda ewoma bweti basumba luwama Idi agaye naye omusajja Kamagu bannange Masente Big Sam agaye tayinza kwekomya nga yekomya biki ekitegeeza bano abaana betumanyi olina pulaani eyongerako singa beti aga nti nze mpanise nyongerako naye awulire nyongerako nekibishopu Kazimbe yakugatta akuwulira yawulire ate niyamuganyize ngoba abantu ku leedi yabawuliriza buli muwawulirize mukyunguzi Godwin ekabalagala gaye tayinza kwekomya nemulangira Michael Kayondo naye agaye tasobola kwekomya Evas agambye nti tewali mukazi atwala mwana ku ddiya Lennon agambye nti yakyazaala oba Silivia abivaako abiveeko akyazaala Yunus Mutemba agambye nti Kamagu afande mwebaze David agambye nti ye tayinza kwekomya akyazaala
era problem eyo nene nnyo mweno gavumenti ya president Museveni ewuma nga kawusumbuse limu enyama Ssaabasajja nga awulira ebyo tomusajja we Kamagu yeekomeza nelukya muzimaike wetubageeta kisobola omanyi ennaku zino actually families nyingi zina crisis eyo ne Ssaabasajja ageeta kisobola kakati tulabe mubiru bagga owangula nze okuwangula ate bino bya demokrasi ebyati byakunamba bino si bya demokrasi Samuel Kibuli agenda nti tasobola kwekomya nze sisobola kwekomya ate abawuliriza emundu nfana eyokumugongo oyagala kubanga Katolo bwameresa abaana 8 ate bakyaleeta ono agenze siyinza mu capital letters ne bwokyogera Kamagu nga mukyala wange awulira eyo Lwanga Charles Seggaluga Entebbe agende mu capital letters tasobola ne Mukawuma Joseph agende tasobola kwekomya ekiba kibe ekyo nno kyekikulaga embeera abantu mwe bali nti omusajja ayagala abaana omukazi ate takyasobola kuzaala Chris Chicken emulawa agende nekomya biki abamu bagalirako jasitutu onagai lubwamagu Sarah Vincent lubwamagendi nfaaki n'ensi sasi ku nnyama paka lasiti alina okuzaala agendi kiruma okwekomya nga buli sasi lyokuba nga kisosonkole ekikalu balikanda siitwalo nadi ebyo saagala nabiwuliza ebyamubiru ali mu nsi ye Matovu ekiwatule naye agambye tajja kwekomya wabula ate ye mwana Luze Fred agambye ye ali tiimu yeekomya dda nga Luze yeekomyawo yenywera byakunywa bye obubaka buli wano bannange mwami Kayuzi John emukonawo kabonge enwe tukubuzizaako enyo neddambeera ijja mundabire nnyo tiimu yonna tiimu nassa waliwo agambye ono nti abakulembeze be bamala kwekomya n'alyoka naye yeekomya waliwo wano bamunga waliwo wano agambye nti naye tayagala yeddira fumbe ayogere olyotya natukunda abere mukalu ayogere nga nze bwenjogedde kati ngensi ewulira miliyoni 13 abefumbe muli mutya waliwo nampaze omukulu Luze agambye ddala yeekomya Luze Kenneth Sempijja mpaze angendi Kamagu oli musajja muvumu oyogedde ddala kati ddala nze mundu oyange Kamagu yakujamingira ku mulimu agaye ndi mutuufu nnyo Kamagu Yunus Mutembe nabira nnyo mukyala we Jovia nanyini Kaviri bali kunyumira mu Land Rover nti katwala olunaku lwonna ng'akirowoozaako ayinza okwekomya akawungeezi Kalanda Charles namuŋŋonda nange sisobola agaye naye takisobola kakati ali ne mukyala we mu motoka nga bagenda okukola debate eri awo tubagamba temubinyigiramu temubinyigiramu nakamu mubeere level headed mubeere rational mumanye nti no irrational ye opposite ya rational omukulu Buganda nge amukakande mukono age tasobola nakiwuliza ne bootekawo akawumbi abantu agenda yajja mbo yayagala abaana abantu baagala abaana eriyo n'ebika ebitono oliotya Rita Max Rita Namubiru Musala waliwo ebika ebirimu abantu abatono nga famire mulimu abantu batono nga mwetaaga ekika kyongere kugaziwa bambagala kugaziya Katolo bwama alese abaana 8 naye bantegeeza nti akyaleeta bakyaleeta munaye katutabaddeyo na muntu yenna mulala waliwo nagaye nti no njagala kwekomya ani mukyala mwami musajja agende mu ddwaliro badde nga ndi mukyala nti ajja wano ku Top Radio yandabe agende mu ddwaliro olina dokita akomya abakyala nze kenyini dokita ennaku zino okwobuze waddeyo n'osoma obusawo ndi mu busawo nsoma kuzaalisa njagala kuzaalisa Liita Namyalo bannajingo Viola mukyala Baluku mukyalo Kanso James ogundi Batabaale mukyala wa Muganda Salongo Robert Wamala Lumanyika mukyala Kalunda mukyala Jejje bonna
yakulabisanga Kamagu oli mu obstetrics ne gynecology nyambadde gandula enjeru nyingira ezaaliso bwe neekomba omugugu gw'obwavu gumenya mama nze kamala okwebakayoka omulundi gumu gwokka ngende nkole onigina kinga eyakoledda nga bano bakededde okwatika nemirira nakasana kavuddeyo bulungi nana kuvuddeyo ddala bulungi katandise okwememula katandise okwememula abali ku kiddima mu bikenyo kyetuyita mulching mu bikenyo amazzi gali getufunye kati ate galeme kufuluma omanyi ebitundu bingi nnyo zi municipal ne zi town council zigenze zirima enguudo mu bitundu byabwe naye bazirimye mu biseera by'omunkuba kati enfuufu yasituse buli yazimba kukuba agenda giwuliramu musera enkumbi enammere fokafoka lyo kamanyi mu covid over mudingidi ntegedde omugundi mutijja city station kati awo balimyewo jjo bayisiza mu tractor enfuufu eri munammere mpererwe abantu abamu bayima oluguudo oli alinga avuga laali ngaate asula ku kyalo enfuufu eri awo my goodness mpitirivu ate kati nfuufu abantu balyande mujakisanga mulisanja bamatokishakulu bonna ate terikabika ali mu kuzimba ku kkubo nozimba ku kkubo nga oluguudo si lwa kolansi kukubo kunyuma kolansi naye nga ttaka enfuufu otuuka okuseera ngaogijja mimiro abali ekatadde ku kyebayita ekyabeesiki ekibayi jonna sinkanye musumba mukwano gwe mita musumba kingi bannange ngaoyinza okugamba nti ava mulaale busiika nga haliya ye yonna nanga nti nva ku kyabeesigye nenga nti kiki kino ye n'okivuga kuva matuga paka kasangani nosalamu paka kira owulira ogiwuliramu omusera kale kumudingidi wasabasajja ligawesa ali mu saati mpya ddala biki ebyo byapakira mu nsawo y'essaati naye waliwo nakubeera kalaani biki opakira ensawo y'essaati yonna nejjula waleta ejjudde ebipapulapapula byonna kaadi z'abantu abaafa zonna ziri omwo oba lwaki ogipakirapakira ebintuntu wena newepakira kale mwebala bakedde dda mwebala abali kusimbula fast class mukyala Edith Nakawesi y'omu ku bali ku ntiko y'emiziki nebisanyusa waliwo ne Dr. Ben ali mu Central Bank mu Bank of Uganda mu Department ya Human Resource sebo bale kubeera ku mukuto naye yakedde dda ye bali kuba nti no yakedde bigenda bamuyise Judith babirye agenti Yesu beera nange siri 22 ese kusa 2 ez'okumakya ekisuubizo kya Katonda kiga nti siri kuleka siri kwabulira toliwokana wali mu manga zamba kakati ayina ebizibu oba byamakuba byakimwe n'abali ne mu diaspora abalala bali abamu batuliriza kakati bali Dubai tebannafuna mirimu balagwaggwawo ng'alinze bulinzi bamudiployinga awalala abannayuganda kati betanire nnyo genda ettake ne Germany ate bakozesa nnyo social media okwemobilize bali buli wantu wonna ekiri tewali gye batali Sweden ne Ireland balumba gyebali yonna ejobaga South Africa yonna gyebali balumba ne mu Nairobi bayitirivu ne Rwanda bayitirivu ne Burundi gyebali ne Tanzania ne Mozambique gyebali ne Zimbabwe ne Namibia nedala Namibia abantu bagenda Eswatini agala Eswatini wakabaka Muswatini njagala gendako wa Muswatini waliyo se genda kukyalo kujja visa free wali visa free tulina ensi zibweranga obanga oba 15 nyingi nnyo oba 2 eziri visa free for Uganda oyingira buyingizi nga gwe bonova noyingira ekamuli Busoga nga bono oyingira 40 ate eri kubanga ayingira mu district oyingira wetaka mbweti njagala genda Eswatini ewa Muswatini ng'ate waliyo ebikujjuko embereko ku bikujjuko kwenyini kwe batera omuleetera abantu njala kujja sikulaba ku bikujjuko n'obuwanga obuwaayo ensi ziri 39 eziri visa free for Ugandans era abantu mwandirwanye ennyo bannayuganda oba olina ku ssente ensi zonna nga bannayuganda muyingirira bwereere tewetaaga bya visa nozigendamu nokyalayo wano kusoma ensi ezo ensooka kuliko Eswatini kuliko Zimbabwe
Zambia, Gambia, Tanzania, Kenya, kuliko Singapore, Senegal, Rwanda, Philippines, kuliko Indonesia, Jamaica, kuliko Lesotho, kuliko Grenada, Haiti, Ecuador, Eritrea, Dominican Republic, Cook Islands, Burundi, British Virgin Islands, Botswana, Benin, Barbados, Bahamas, Belize, Bermuda, Antigua ne Bermuda, ne Malawi. Ne Malawi oli visa. Oyingira buyingisi. Kati okay. Ngolaga wagu. Gonagenda mpambire wabirembwe. Waliwo empambire. Ezo na visa free. Visa free for Ugandans. Mugende Ronald muna enjoy gende yolambule. Tuba tumedde nga tomanyi yadde. Basaba amawanga. Wadde ku Nairo nga tomanyi yo nabo gye bali. Munenga abantu tebatambula. Wadde ku Nairo nga tamanyi yo. Kebereza. Naye ndowooza bugayavu bwa kitongole kyaffe eky'ebyobulambuzi. Nze bwe ndowooza. Obutayogera bintu Uganda byerina ebyokulambula. Abantu bava batano nga bagenda okuwumula ng'okimanyi nti nze neewuunya nti ebyobulambuzi bya Kenya biyimiziddwawo bannayuganda. Bebalambula yenyi. Bannayuganda basinga ogenda okulambula e Kenya. Anti bannayuganda fa tuyimirizawo ebyobulambuzi bwa Kenya. Kyokka mu Uganda bannayuganda tebalambula Uganda. Kati obunafu buli luddawa. Etegeeza nti obunafu buli kuki? Kati anti minisitule yaffe eya tourism yetakoze mulimu. Naye nti bannayuganda Uganda Tourism Board yetakoze mulimu. Ye kati banakola ki? Ate lwaki? Juzi batwala baana b'obuwala. Anti be batwala they are not crowd pullers. Batwala bantu babafaananira bulungi. Kati otuta omuwala just lwakuba omutwala lwa hipusi nakabina bemutise mu loole. Bannayuganda tebabamanyi. Mutwala abantu bannayuganda bebamanyi bemubamulambuza abasobola okudda ne boogera ebintu ebyo n'abantu nga babawuliriramu. Kati kwata message mugayi ku mazaalibwa ago tukututte. Totwala message yeka kubanga temujja tebalina busobozi. Batwala abantu bonna abalabika nti batutumu. Batwale mulundi gumu. Babeetoleze Uganda. Oba bagaye tutwale abakola ku malediyo abetutumu. Tutwale n'abempapula abawandiika kino kirina kuba continuous olwa generations empya. Tuyizoga nti omwezi guno tutwale nga tutwalyako nabe bwotwala abawandiika n'obacakaza bajja kuwandiika ebintu byennyini ebituufu. Ontegera bulungi. Tufuna aba writers mu press. Then twalirako n'abamaledi n'aba TV ne ba artist. Then oluvannyuma ne mutwala ba artist ng'omudigido gw'amaanyi nnyo ne mbeetoloza Uganda yonna. Nibalaba eno nibalaba eno. So sigenda kufuna ku university bawala balina ntumbwe ennene balina buzigo na buviiri buto na byenyi biwanvu n'otwala abo bwe badde okwogera teri abamanyi. N'amakampuni agalambuza galeme kukyajinga mu $. Kuba kati kitiisa bannayuganda. Lwaki omuntu ava mu Uganda n'agenda katugambe mu bawalabu ye wangu abantu g'okugenda visa nnaku 2 oba ogifunye oba lumu oba bikisinza ku mapeesa go. Lwaki omuntu agenda eri n'alambula zoo erimu ebintu ebibumbe nga Uganda waliyo ebiramu. Limagine tebereza wano biramu empologoma namu Dubai empologoma mumbe kwasa di kwine Uganda namu Dubai mumbe. Are you getting me? Very getting. The hippopotamus enamu eri mumbe emisota gya Dubai mibumbe egya Uganda miramu. Tanti waliwo ekizibu kinene. Twetaaga tusinkaneko mu Dr. Jarova. Ye abatunoonya tusinkanisi tujja kumunoonya. Samula ne kanso mumukwasaganye ajje atutwale mu hoteri ennene. Banoteekawo ebintu ebyagazisa bannayuganda okulambula ensi yaabwe nga balambula. Lwaki bannayuganda balinnya bonna ennyonyi ne bagenda e Thailand ne bagenda e Turkey ne bagenda manyi kati South Africa bannayuganda gye basinga okyakalira South Africa ne Dubai ne bagenda e Seychelles mu bizinga ne bagenda e Maldives kukyakala naye nga agenze tamanyi Kabaale tamanyi Fort naye nga yonna waliyo ebiki ebirabwa. Leke Bunyonyi tagituukangako. Leke Edward Leke George Leke Kijja ne Balola bigo bya Mujenyi.
nyo tetutukanga tebamanyi na jjinja ne buligi tebagimanyi tebamanyi tejjinja walungi nnyo n'okusinga ogenda e Dubai tebakimanyi naye abali eri mu system tebabibalaga tebabibagazisa bannayuganda ate nga kyandibadde kituweese wano kiri kipa nnyo okulambula ate okimanyi okulinnya ogenda kivaako emirimu mingi kuba kati badriver bafuna emirimu abavuga emotoka nesente zisigala wano naye buli wogera ali ku Emirates n'obukinga esente zigenda bawalakakati abali mu ofiisi bali musette munnange ya miziki na bisanyusa Simbula First Class. Dr. Sylvia Nakito ali ku mukutu agambye tina wagidde nnyo ensonga ye era inaga nti eyokulambuza baserebu abakuno naga nti era ekyamutwala Dubai ffe kuba ntitwali tugenda ekyasinga bakwata ffe ab'amawulire ne batulambuza ne bava mu ofiisi okera okunywa cyayi ne balambuza ab'amawulire ab'empapula ne batutwala eyo mu National Park ziri eyo mu West Nile ne tulambula ne balema baate kwetwala waliwo akafu bakalibo buli eri entoloko mu makoona aye n'abantu tebamanyiyo tebalabanga ku baana abakonjo bawala mpanso ziri ez'entoloko n'abakirya mu lift ne bana abakyala abagenda n'ebisawo ku mugongo ne bagenda ne balima eyo mu nsozi bawalampa ne falls kati olabe eyebugisu waliyo ebintu kati pulobulemu buli wabeerawo omukisa abali eri mu ministry mu tourism buli wabeerawo omukisa ogulambuza abantu ate abantu batwala ba girlfriend baabwe kyekyononya Uganda abantu tebatwala abantu bebalina kutwala buli muntu agaa nti kandeete girlfriend wange ajalambule kandeete sister wange kandeete brother wange kandeete kizibwe wange bebaleeta so nga abandi badde batwala ate abantu abakolaki abagenda okudda bawo obujulizi twagazisa Uganda abantu bagirambule sente zibeere nga zisigala wano kubanga omuntu sente zasasa nnyo ogenda e South Africa okuva mu kutandika okugoba visa paka ogenda okulambula booking amawoteri ziuba biki esente zanaba singa sasanya wano walungi nnyo okusinga eyo abantu gye bagenda n'ebyokulya byennyini n'ebyokulya birungi gwekera kumaca kati muvuge mugaye nti tugenda Kabaale olaba obulungi bwa Uganda Fort Poto olaba obulungi bannange Fort mu majani olaba esitoka abanendo yo Uganda nzeyo nenerambuza negayiri abatuwalizi batwale bannambuzi baagaana nenegayiri aba UTB batwale tulambule baagaana nabo ko bali bawulira aba UTB genda olaba bogenda wanemba bonna bagamba tulambuzi baagaana bo banyini beberambuza waliyo ezo zisipi fall eyo sipi fall genda nombugerero ebiyiriro bya rivasezibo ebiri eyo mbugere nebo okwata wano hoima omutamanyi n'amasiro tebalambulanga na ku lubiri nalwo tebalumanyi ate anamulambuzaawo museum bayita kompita okimanyi tekyo kyokka kiviirako abaana basomye history nali njogerako n'omukungu omu kubali mu tourism ne muga nti fe twakulira nga eva musanga basi ziwa buyiya abantu ku museum nze kati mpitawo sikyalabawo omuntu akyamawo ate nga museum eri awo ekamwokya basi zalinga ziyiwa ziwe nasomera ekittandi ng'abaana babeera bajjabalambula naye nekuba tebateekawo bya bulambuzi mpya mulimu nakayima simanyi emmotoka ya Muteesa simanyi obwambe simanyi otubugobugo simanyi byani stone age amagumbo bagambula gegalimu biki ebitategerekeka neda balina okuba nga bajja updatinga ebintu bingi gye biza bibako kati olaba abacosmas adebo batuvaako mubateekamu abaziba baba prime minister nekirala ababadde baba presidency nemuteekawo ne kanivu twandibadde kati abantu abaagala okulya ku nyama game meat tugendawo ku museum bino ndoza ani kayiza obiwulira wandibadenga awo ku museum waliwo kanivu game meat wetulire emisu bwenyinyuka wano nga ngenda ndya ku krokodayiro bagala okuwuta ku mamba nga ndya ku krokodayiro ki nga ndya ku krokodayiro meat ebiriibwa bagala okulya ku ngabi enjaza abagala kulya ku emmere y'omuttaka ne bateekawo ebintu ebisikiriza badde bateekamu aquarium ng'erimu ebyennyanja ebyennyanja byonna betulina mu Lake Victoria nga weebiryawo nga biri mu aquarium
nezimbwa nga abantu basobola nogiyingiramu ne batambuliramu eri netugiyitamu edubai genda mu aquarium mu dubai molo wansi mwandibadde mu museum mulimu aquarium waliwo kaniva abantu balya game meat wandibadde waliwo negogoro w'abaana by the way nga weekend yonna waba busy ne baana bonna bonna abantu abedatinga nga bagendawo ne banywa ebika bya juice ebyenjawulo babaterayo eri babiri coconut juice sugar cane juice ovacado nga byonna biri awo naye abantu babeera mu museum oba bakola muki ojira okuyisinzira okukuba n'okasukayo guruneti nedda oba okyonyize ate kakati tebalina ebibakola obanyisa nze nomala ompa okulemberaawo era nze gavumenti eneyambisa president kamala juice ava mu matungulu ava mubino ensaali kati olaba waliwo ebintu bitutakupurisavinga nga enkenene nga tuziwutirako bazirirawo empafu omugoyo abantu bajjawo nebatekawo nesomero abaana bajjawo ne balaba engeri gye bawaata enkoko gyebika eggi nga byonna biri awo abantu bakaera mu office kunywa kyayi kulaba tv abantu bingi nnyo olabagana amatungulu nga batujja ne bagalabirako bingi nnyo lwakuba bigenze binva ebitafeeri obutunda buno obunene ogatunda agayero waliwo buli obutono ennyo obukaluba nga bonna abantu babusanga awo waliwo zino zibaita waliwo ng'ogyeko empafu waliwo byetwanula mu Kampala mulimu abantu abaliyo abantu abalina sente nga yagala kubako wawumulira nga bwalinda omulimu diiru yo ku saa 8 oba 7 ogenda awo kalulaba webajja gundi shimoni webazimba Kampala Kingdom bali balina okuteekawo tawuni zoo olwo zoo ey'omukibuga bwemba nina kadiru kankolya nga nti nindako paka saa 7 nyingira omunenda bebisolo mpolampola nga bwendya emikyomo gyange nga bya gavumenti oba omugagga netutambula omu nga tunyumya mpolampola bwe tunyumya temuli basazi bansawo mulimu kamera singa buli weekendi sente ekolwawo ate gavumenti erina okuneyambisa president kawone corona ngenda kukolera appointment sabisoma naye nga nina amagezi ga byamazaali nedda ekiriwo kiri nti oli exposed olabi otambudde obadde South Africa lwaki tugenda mu nsi ebintu ebibumbe nga wano waliwo ebiramu naye nga tebirabwa kati waliwo ebika by'obumyu abantu tebalabanga ku bumyu omanye abazadde bayinza okusasula okulaba obumyu naye museum nebeerawo nga bwe yali myaka gya Amini bwe yagizimba ne kakati weeri tebongerako owange bandi bale helicopter enyonyi ezigudde ne baziteekaawo ne bazisiiga langi nga ziri attractive kati olaba bino amamotoka amakadde ze bakola ez'emmotoka ebya vintage nga tulina area namba nga buli lunaku kati nga kati singa njagala kulaba ku Peugeot 404 nina omuntu wange gwe njagala okunyumya naye kati omuntu avudde bweru omugani tusangagane mu kibuga amaze mu America emyaka 25 kati mu Kampala omulamuzi onamulamuza akashiya molo bwosinga bizimbe biri mu America obulungi ebisinga okunyirira onomutwalayo era ajja kubanga ebintu ebyaffe ebiri Africa ebiri tradition nalambula kakati gogamba nonya abakulira UTB simanyi netuwali nze mbamba nonya bo bajje banonyi wano ku Top Radio bogere ne chairman abawolukusa bandabi omugugu gw'obwavu gumenya mama nze kamala okwebakayo omulundi gugwokka Semanga agambye how many Ugandan flags do you see in residentials in other countries? Citizens love their countries and put flags everywhere. We need to first love Uganda. Sezba falls in Mukono for people know it. Kituufu ya Ashe Semango twagala okubuuza ku Commissioner Wildlife Conservation Mwami George oyesigire sobo tukubuuzaako nnyo ekitiibwa webali kuba nti no wakedde ensonga muziwulidde by the way we can fight unemployment kyenayogeddeko we get the statistics abaana batali employed tulaba key areas mwe balina strength
netulaba abamu balabika bulungi. Ono agambye nti instead of taking your advice most of them will just hate you kamagu. Mubajja tebalina level nebompalana nfuna kirira. Ekintu kyetwogeddeko kikulu nnyo oluna suggestions tusobola okuteekamu ennyimba enkadde mu museum. Kituufu ennyimba bannayuganda zebayiya abayimbi baffe bazebayiya video zaabwe gyenvudde wa Uganda. Ono agenda nti kamagu ogwana office mu ministry ya tourism ng'eriko ne title tourism focal officer. Tourism focal officer. Council Vincent Rwama bwagambye focal office. Council Anita atukubuzaako nnyo webali ku bantu wakeddedda omukulu mutulabire oli agenda nti no bajja kukola ki? Bajja kukyawa. Bajja kunkyawa bukyayi. Nedda kati of course the true nebwonkyawa baba kukyawa batebakukyawa ye reality. Kati kankubule nebwonkyawa embizi ewala n'amadiini aga abiri niye sigala egejja ewala n'eddiini y'obusiraamu n'aba Seventh Day tebajagala naye ani agisinga okugejja ku sipiidi myezi ebiri ebeddigida budigizi. Kati olaba embizi ewalanwa amadiini abiri egejja naye ate nze kamagu n'opala namujja kubeera 3 4 5 10 10. Kasita amazima tubeera nga tukoze eki nga tugogera nagaye nti mwasoma nnyo waliwo mulamu mutusukotuweripako atuwanawana twasomagende ebiri South Africa wayogerayo Luganda. Dubai waliyogera Luganda. Juzi nakulaba Abu Dhabi. Juzi nakulaba mu kifaananyi ng'oli ku reception ya hoteli Abu Dhabi lwogenze ku mazaalibwa ako. Naye kakati nzira era ku mazaalibwa. Era nzira ku mazaalibwa. Wagendera ku lyato. Genda kusitula nga 5. Era nzirayo. Ku luno ogenda kusula mu eri underwater gundi hoteli. Ejengenda okubeeramu. Osula mu kisenge ng'eri webase olegera sharks. nga shark eri awo nebasaawo webasaawo nga shark ejja nekukoonako ejjekoona kundabirwamu bati bazimbawo ne glass wall obuzibu ate kukanga gundi negaggwamu ekiki nekinkanga oba bakuwereddera oba state minister mu tourism. Bakulu gye bali agatwala bifo byabakulu ate nze siri wataayi ate nze nebanampita entebe nja kulwawo kugendayo sijja genda oyagala obere freelancer. Nze siri wa laptop bampita buyisi nga consultant bayambeko naye anyway kikulu nnyo abantu okubeera mu bifo naddala ng'ebyo nemuteekawo changes tibobeera kati gawo ku museum muteekawo enkyukakyuka empya bwe mbeera embyobulamuzi muteekewo enkyukakyuka empya mulabe temuteekawo embeera tejja nti yakulambuza bantu ate nemuleeta baŋŋanda nabagirlfriend. Era Raymond mutabani waffe awa Starlight agambye nti we also need herbs and trees that were used by our grandparents to treat different diseases. Emiti nga bwe twetaaga ennyimba enkadde ez'Oluganda, Olunyankole, Oluteeso, Olukiga, Olugisu nga nazo ziri mu museum. Waliwo abasajja bayimba eyo ennyimba mu mambuka kati bateekawo oluumu oba relaxing room omuntu nakende nataka okuwuliza ennyumba z'abaani z'abasebaale eza gulamufomu ez'emeketa ne bateekawo ebifaananyi bye mu ndabirwamu bulungi eky'omuyimbi maybe ne producer we n'oluyimba netululabaliikisi zonna nga baziwandiiseewo bulungi ddala n'oluyimba lw'emeketa zino LP ng'eryawo tepu CDs nebyo bize bikyukakyuka kati ng'abantu bali ku flash discs paka ku nanotechnology zetwawulira nku radio Uganda unukulanika preti yetoketi badoli kubuko ijona amando luyimba musajja ali mulango sub-region yalwiya namusanga nawaka nezadungu ezo zebasunanga abasajja nga bakawooya kawooyo no please baby love me no nedda ezebazinyangako oba twisiti oba simaibiki ti abaana ba pikingi bamanya okusala endongo olupapula si mupiira palala obuzibu kuteekayo bala bataliiwo kumenya
maamazi kamala okwebakayoka omulundi gumu gwokka ngende nkole onigina kinga eyakoledda nga bano bakededde okwatika simbula bawaka genda onoonye sente simbula twongere okusabira China esuubizo tuwa sente nti singa Abamerika balekerawo okututeekamu sente kibalekerawo okuwagira China kyeteekamu bajja tuleetera ebizibu tokiriza abantu kuwagawaga muli mutya twagala okubuuza ku baami nga gwe omulimu gwo gwakweyimirira abantu mu kooti tolina kyobamanyi tobalinaako Luganda tomanyi gye bava tomanyi gye bakola gwotegera obeerawo ku Buganda Road obeera wano ku Trade omanyi n'ogwo mulimu mubiru n'okugula ebidduka ebyo okimanyi nti okweyimirira abantu mu Kampala waliwo abagukola ng'omulimu mulimu ye kasita abeera ne national ID alina ebbaluwa ya LC alina signature then omulimu gwe genda mu kooti ng'ali mu kooti ye bulungi eyakawembawemba okukakasa omulamuzi nti bw'onodduka ajja kuzza bali awo nga ku Coach Towers we babeera we basiiba olwo n'abagula emmotoka z'abantu abazze okweyimirirwa lwaki ozigula ku sente entono kina kyeneewuunya omanye rekoodi omanyi wali mu kooti webatawulira abafumbo family division eya high court mama kati bw'oba onoonya omubeezi genda awo basooka ne babatawulira erimu ne bajja ne babeerebwe ne bavuganga n'okumala essaawa namba omugambo gambe kikimutawaana kiba kirumba n'omusajja omukazi omulungi naweoyombe n'omusajja olwokola bafaana bwatu n'agamba gatto n'agagasati ga cekiti tula wano ngutwale kulanki omusajja mwesonyiwe andi kati kooti ebe batawuludde okwo sikuta ekifudde otwala kikubiddwa amasanyalaze ali ate mukyala bbala mukasa atwale mu mudingidi wa Ssaabasajja abuuza ku kansala Sawulo Kulyaziwa ambasada Busurwa Emuzinda muganange omulangira Ben Mugazi kutoto ekajjansi Bwembo Emmanuel Isaac Kasembewo ne mukadde wange nnyo Medi Sebana ne Rogers boogere tumwagala nnyo nti oli tuwe ebigenda maaso mu ggwanga Commander Bara akutumidde Bare William owange wulira bino kooti omulamu ngeze kajjansi nkutte olugende kajjansi obunkenke ku kooti ekajjansi nga omulamuzi Oluga Karungi Dorini Oluga Karungi waliwo Karungi ya ala ne ya eri yadde wa ara weri bendo nga yimbula munyagwa Mbaraka Serunga bamuyimbudde naye abantu begenze ku kooti bangi nnyo abataka wansi w'abamala bagamba nti munyagwa bamubanja olumuta ate bademba muwobe batwale era olugezigezi bamubanjaki bwe bamuwola batunuddewa mubanyagwa alina abamubanja ekibuga kyonna era bayanyama n'abalala okusobola naye munyagwako banoonya omuyita mmere bwemulaba gamba tu omuyita mbuzi osaaga n'okusaaga leta mawulire amakabaya oli ku mukutu wange ebyo wabivaako enviiri enjala bibukutikidde amabaasa okutwala ku Ministry ya Internal Affairs mugamaze leta malala mugamaze kateeka bwetyo Alani Mayanja aliwa Alani Mayanja ye mubaka Alani Mayanja konalewo Alani Mayanja mbaka we Nakaseke Central atunkane kyofa togabye buli kaseera kyofa atekayo zino Esawa kuzizewa Alani Mayanja kuzizewa onalewo Alani Mayanja munanupu Nakaseke Central ali mukutunka ennyo ne Minister omubeezi wa Kampala amyuka ajatimisa Kabanda Nabbengo gwe bayita kyofa togabye kabuye onalewo nze ndi ku kyofa mwana wo mulwanyi kyofa tweddira omuziro gumuteddira wange ye munno nze ndi ku kyofa wange ye munno kyofa jagenda atamanyi kyofa pesa ly'omukulu oli wenna munkekeera wenna munkekeera akina we pesa ali musale ng'ate yaleeta kyofa ng'ate kyofa gyagenda okwesimba omukulu akolerayo ate n'omukulu gyeri amakanda ge ali komandi Alani Mayanja ali abisembayo asibule kubuzizaako asibule busibule ebyo wobita wulira bino MP Francis Katabazi mukwano owa Kalungu East onaleba Sewungu wa Kalungu West
naye ono wakalungu Katabazi mukwano gwange ntera okubeera naye mupopopo waggulu mu kiraabu kitegeeza kino kyendeeta nkireke ne gundi ne minisita Charles Bakabulindi Honorable Charles nabaddeko naye eggulo eyali vice president Edward Kiwanuka Sekandi gattako Munabaka Bush Kyasambuloosi mu Kenya gattako Honorable Joseph Gonzaga Sewungu gattako munnamateeka w'e Masaka Judy Mbabali gattako omwana obuwala owegundi owe Mawokota gwe bayita Namboze Teddy awutavaawo na tiimu yaffe yakupopopo baana ba Maria waggulu baana ba Maria Kagwa Simon Kagwa eyali Katikkiro Jebi Walusimbi na tiimu yawe oleeta ebyakatabazi kakireke kubanga Katabazi Francis eyajjayo gundi si kateba goba amabugo gage emitwalo 10 oluvannyuma lw'okuya nti onale balesa 2 onale 5 Katabazi mukwano gwange asusse babuyita bunnaka asusse obunnaka amusokera ningitoni alesa kakadde kamu n'ekitundu kyokka onaga nange nkukunuse n'emitwalo 10 nga nange newaddeyo emitwalo 7 wamazi kati gwe Katabazi oleeta emitwalo 10 obwo bukopi Ashirafu Simwogerere asabye abaana b'omugenzi Katolubwama bayingire obusiraamu oba eddiini etuuma ba Pawulo ebeeganye bo wajja babudaabuda niyo manyi Katolubwama nze wemuweera credit omanyiwe wewa abaana 8 mu mukazi omu baba era bakyogeddeko tabadde mutambuse tabadde olwayingini yingini naye mbu yingini ebadde wali olubereberye yingini yali yawalala yettanira nnyo eby'ettooke yakati omukulu obudde amalanga mu kukola ki mu kusagula mbi akateeka kusagula katemba byonna ebyo abaana 8 mu mukazi omu ani ate ne bagenda abadde tukagamba abadde tatambudde nnyo ng'omuganda ng'era mu Nakatemba omusanyufu na biki nga walaba omugenzi Kafeero nsembyayo na lino Hasani Male Mabirizi nga taata we ye mugenzi Muhammadi bazinduse Lulinda Mutumba abasaba okwawukana Male Mabirizi agamba nti terigenda ku DNA Pastor Solomon Male tuziikula kitaffe kozi gavumenti yagaire yegenda osasulira deni ye Male Mabirizi aga nti baziikuleyo ani kitaabwe basobola okugenda ddala nti kozi omugenzi bw'afa covid taata Male Mabirizi yali luzira yali ali bize mu makooti yali luzira kati bagenda okuyimba olumbe lw'omugenzi nga Male Mabirizi taliyo bagenda okugaba ebintu by'omugenzi era akyali musibe naye omugenzi mu muddame teyawawa Mabirizi wadde akasaale kigambibwa mbu Male Mabirizi wadde ejjiiko yava Kyaggwe nga muto taata woono n'amukuza taata wa Male Mabirizi yali mukwano gwa Haji Muhammadi bazinduse Lulinda okusinziira ku bwino omukalu kati Male Mabirizi yagenda nti baziikule taata aziikulwe omulamuzi yagenda nti tujja ziikula mugenzi abalamuzi babiri waba waliwo abaana b'omugenzi bwe baba bakeberebwa kati ye agamba mukakasa muti nti gwe bankebedde naye ddala muganda wange ye wabanga kakati kyembuuza n'okuzaalibwa mu famire omuntu olunagenda mu kkooti abantu banakwekakatika bwekakatisi ku bantu okutya Mukama amagezi mwe gasookera olaba ennyonyi buli ku makya zitendereza Katonda okutya Mukama simbula genda okole ate ye Dokita Salenone twebaze nnyo meya we Kasangati omwana obulenzi Tom Muwonge his worship Tom Muwonge omuntu w'abantu omanyi oluguudo olubaddeko ebinnya olaba kati awe bwebale road aweebwe kukubaawo bwoba oyitawo wabaddewo biki ebinnya bibadde bingi ddala wabaddewo ebinnya then neeri nga omaze okuyita mu tawuni yawa omaze okuyita mu tawuni y'Egayaza bazze baziba actually ebinnya bingi nnyo waliwo nebadde wano ku buhampu ng'ewagundi wano ku Mulu kwa Kamwesi obadde olaba waliwo hampu awe ennene ebadde eriko ebinnya olugi walampa bwoti ogukira mu biki then ogukira ewali eri bagitaani gazi naye wabaddewo kikingi ekinene kibadde awo byonna bizza bizibwa kati baziba biri eri mu koona eri ng'ogenda otuuka nga ogenda okuyingira saidi yawa
ng'ogenda otuuka emanyangwa awo nabo bali mu kuziba akukyalawo nyini kukigenda ku St Juliana obaddewo obunyanya bungi wonna bali mu kuziba bajja baziba bali wano emmotoka zisuze n'emabega bantegeeza nti zize zikola emabegako wano eno mu kakoona zidde emanyangwa ku kyadda ku St Juliana bwe bava obadde wali maasa wali supermarket ya Babs nawo otegeddewo bulungi nawo baddeawo oluguudo olwange tukwebaza ssebo meya w'e Kasangati Tom Mwonge his worship mwebale worship Tom Mwonge N'ettiimu. n'abayimula tubeebase oluguudo lwonna lwe omukulu yasaka kati bweyongerayo wali ku kigenda ekyabakadde Nakasajja. n'ekyabakadde yennyini nabo bakozeekozeewoko ati basooka si bakoze basooka ne bayiwa oluyinja ne banyiga kati bajja bateekako kolasi olonda obukoonakona omwo ku luguudo olwo bwe bagenzi bayiwamu oluyinja anti ku luyinja then emmotoka ejja ekola kolasi sebo Tomwonge mwebale omulimu ogwo mwebalire ddala ddala ate nekesisi netugyebaza Dr. Dorothy Kisaka Kanso ne ttiimu yo ne bayinginiya namwe mwebale omulimu gwe mugenda mukola nti bwe batanateeka kolansi bagenda bateekawo malamu nga banyiga emwesinga ziro then kolansi anakolaki anajja oluvanyuma SFC bagambye bo balinze bulinzi sente SFC bage balinze sente manyi President Museveni yagamba tukozese ba SFC abatanoonya magoba makampuni amalaga abasiviliani naga nti abo banoonya magoba baduumula prices katukozesa aba SFC abatanoonya magoba wange babiri bakonebwa emmotoka ebadde edduka obuweewo emukono wali mukame manya oluguudo bali mu dduka olwo oluva ewantoni olukkirira ogende mukame oli oyongereyo paka seroma gogende awo bali mukola wano era nabaddeko awo nyininyini wantoni nga kwayiye kolasi enfuufu efumuka eva mutuyinja tuno tutono ate ya mbinyo yabulakati omukulu kyamani pante weri ku Herona ategeeza ku macana ategeeza nti no bakonye babiri bafudde tibafudde ndowooza bafudde abantu bavumula emmotoka so nga ate n'abakubi b'obutayimbwa n'abafumita ebiso bongedde okwegirisa mu kisoga era kati IGP kyalina okukola nga tijuzi bafumise omusuubuzi ne bamuyiwa ebyenda ne bamala ate ne bafumita mutabani wa pasita ali mulago bamuyita mulawa ekiso kumpi kumuyiwa n'ebyenda ne bafumita akakumba Ponsiano ne bamulese ku dispensary ekiro ekikeesiza olwaleero nga bamufumise kivudde ku bavubuka abajja bakula abangi ennyo nga tebalina mirimu abala bakeera ku luddo abala pulutebo gavumenti egyekwate buli awali puulu wonna ng'ali ku bbali kwa kkubo kamagu solution wegenda okuva nti gavumenti terina mannya g'abantu batalina mirimu ekyo kiri very dangerous olaba mu America ekintu kye bakola nti buli mwezi bababuulira unemployment levels we ziri per month lwaki mu America omuntu kasita bakugoba ku mulimu ng'ogenda weewandiisa nti bangobye ku mulimu nga bakufulira ng'onoonya omulala kati bo babeera gavumenti emanyi baani abali out of jobs baani ababuliddwa emirimu buli kumukumu era mu covid line nazirabanga nga zisimbye ku TV ez'abantu abagenda okwewandiisa naye bana abantu bandibadde bafuna emirimu naye abantu abamu ate abagirina ate basomba abantu babubuka be bayiwamu oli aleetamu mukazi we n'aleetamu abaana bwe bakoddomi be bakizibwe be bonna nga tebagira na ku meriti kati osasagulisaguliza bantu be mu kyalo kati for instance Mayor Tom Muwongo we Kasangati katumukosinga case study by now ateekwa okubanga department ye ya labor kuba buli district erina akirina Tom Muwongo akirina department ye ya labor nga ayimanyi abatalina mirimu mu Lusanja mu Kiteezi Kitagobwa Kiti Jokolera kati nga bonna LC1 chairperson abazadde oyo gwangalamye ng'amanyi nti no mu kitundu kyange ekyolusanja abantu bwe bati be batali tugenze mu biru kyoyogera tukitadde mu nkola omuntu ategedde tebalina mirimu kyekiddako kati ekiddako nti no ababaka ba palamenti betulina mu Wakiso district abakyadondo east constituency bo ne babanga boogera eri mu palamenti nti Kasangati abantu be bati tebalina mirimu bamaze kati kitwale nti bakikoze bagenze mu palamenti boogedde nti tewali mirimu Kasangati wali abavubuka 15,000 bagenda mu public service omukyala bitalakwate ku TV batuse bamutegeeza nti
basanga tabavuke nkubitandi bana mirimu kyekiddako kakati atandika okurikurutinga jukira kati bawandika abasomesa akurukutinga abatwalawa abasomesa olidde gavumenti erina openings anti bonna si basomesa kati olaba lwaki abantu b'omuwest bayingidde nnyo poliisi kubanga wabeerayo emirimu mu poliisi kati bo bwe bagenda mu bantu babe ne bagamba mwewandise mu poliisi waliyo emirimu buli muntu anagwera mu poliisi bani abanakola enguudo bani abanasuubula kati olaba sfc department ya engineering kati olidde baabo ba engineers teri mirimu mu Uganda temuli mirimu abaleeta kuno emirimu ate bajja n'abantu baabwe tewali mirimu anti kakati oli bwaleeta factory atagira anti kati esinnaku kiragezo oli bwajja ne factory naye aleeterako obukwakulizo najja n'abakozi be nebonogende bamukyala bitalakwate mu public service naye teri mirimu emirimu tewali olunevu bikyali biyitirivu nnyo era ndululu wange olunaku lwegulo ku social media video zatambudde nga ziraga eyali right honorable gundi prime minister era nga yaliko secretary general national resistance movement ngaliko mbaka wa parliament minister wa security minister wa defense director general eso munakanungu Patrick Amama Mbabazi ngali ku clutches jepam ngali ku clutches ngali ku migo ngava ku hoteli emu e London emu ku 5-star hotels ezebbeeyi e London in fact ya bbeeyi nnyo abagenze ku website yayo abafefesi ne basanga ekiro kimu kya miliyoni 2 omukulu mwasula per night nga mwafubutuka ekiro kimu kya miliyoni 2 muyabadde ava nga ali ku migo nga nakirira mpolampola amadaala kakati ne bitandiko abo nga bomanyi social media ya wano forward nabanga forward oluvannyuma naye yawaliziddwa nga bamu bakuba bukubi jjejjeremu abasinga obungi jjejjeremu abalala kwekirika vale kyajjidde eri gye kyavudde naye kati bedde bakijjako ne babakakatikako ebyabwe ebyobutayagaliza ebyobutayagaliza naye oluvannyuma naye yavuddeyo nayogera n'abamawulire n'abategeeza nti yayogeddeko eri abamawulire manyi babadde bagamba nti yafunye stroke ng'eva eno ku bwongo kati oluvannyuma nabaga nti nedda saafunye stroke nafunye back pain abadde alina back pain manyi kasita gundi efuna obuzibu gundi spinal cord kireetera amagulu okolaki okubanga oba tokyakommunicating eno wansi era gazitowa aba osenyerera okugulu kuyinza nokulema okusitula ekiyinza nokuviirako okwonona ddala gundi system munda efuluma nobeera nga buli kyolo ekiyita mu buyisi omugongo mukulu nnyo omanyi omugongo gwe eringa ye kebo nga bwolaba network kebo bweyitamu kebo omukulu naye mugongo gwe spinal cord yena problem nedda gundi spine omanyi spinal cord yeyitamu waya naye spine ge magumba agayitamu spinal cord kodi eri ey'omunda naye spine ge magumba multiple discs ezo omanyi bwe babanga abantu bavubuka abamu bakola nnyo ne basitula ebintu bingi abala mugenda mu jimu ne musitula ebintu ebisinga kilo zammwe nga mwagala okulaga waaka kyo nakyo kikyamu kiviirako ki ekiviirako obuzibu abalala mutuula nnyo naddala mu abayita abagagga oveeka ng'otudde ku ntebe omala okuzuka n'otuula n'onywa cyayi n'ova ku dayiningi n'otambula n'ogenda mu motoka n'otuula bakwatira ne bakugulira n'oluggi omusajja omukulu bakugulira batya oluggi ne bakugulira oluggi ne bakwatira ebintu ng'ate obadde otudde kumpi abamusula wala ovugirawo kumpi essaawa 5 oba 6 ova mukono ova kabembe ova ntebe ova mitikulu emitiyana otudde essaawa 5 oba 6 kati ate n'otuukira mu ofiisi era n'okola ki n'otuula n'omala ate n'ogenda mu boardroom oba mulina ki mulina meeting era n'otuula kati ate n'ovaawo meeting ewedde n'ogenda ku lunch era n'otuula
ate ogendera mu mmotoka ekutwala ku lanki ng'otudde era n'otuuka ku lanki n'otuula okumala essaawa ate abamu muli bakulu awaka emmotoka ekugirira ku lubalaza bateekawo karamba sina bakulu abala baloza nti bitiibwa oteeka okukola okwekisasayizinga nolinnyalinya nze sirinya madala mu bizimbe ne bwe mangenda ku mwaliro gwa 8 ninya ntambuzewo bigere solinya lifuti esimanya sirinya lifuti olinya madaala ninya madaala era bentambula nabonga ati mwe mugende mu lifuti nze ngenze ku madaala sirinya madaala negiba myaliro 12 ngitambula butambuzi oli muna genda mpola ssebo muli mutya embeera si ya mulembe etya feno tuziraba ate gwokola wano nze nina wenkola gwokola wa olina omulimu gwe okola wa okola biki byewekozesa osubula kikiwaka kale kyogerere wano ku leediyo kyosubula kifune abantu bakigule osubula kyosubula kyogere wano abantu bakiguleko nkuwadde olukusa kiranga osubula ki teninza okubayamba ennyo nsuubiza amaliba ga piki amaliba ga pikipiki ebeera nakyuma pikipiki egendako amaliba ebyotuulako ebya bulanka agwena gonna nga yina era bukasa goma nakakugo edduuka lyo liri luddawa sijja kwogerawo munoonyeza baaba awo mujja kuba munyo kyekikumidde mubwavu okuba nti bakasitoma bakubuzi oganye n'okwogera edduuka ensi eriwulire nkulira boga baŋŋamba yazimba enakweza essabo faa beera bulungi ali atya wange ssebo mutabaniwo Saalongo Setumba oli otya nkuba mulanga ogwaki ogukubira kuno kutupule genda okube ku leediyo endala anti munnaye gwe taata wange naye oyogerera kuno ntuula okusanjogere kubanga emiteganyi eddwaliro ebbombo baganye okundongoosa mbonaabona baganye okulongoosa ebbombo genda kufunira essimu ya afande Leonard Magara afande ajja tuyamba bajja kulongoosa afande Leonard Magara olumbe lunuma lwakuba ssimu waba wasobola obuyambi bwonna nva ebbombo ngende malwaliro aga private banange abawuliza basimbula muyambe Saalongo Setumba yeetaaga tatakanduddemu wekali wonna wavunze nsaba buyambi kijja kutumira muntu yenna amanyi Saalongo Setumba yogera enamba yeyesimu abantu bakuyambe Setumba enamba yange eri 0702 0702 26 78 esembyayo 5 giddemu omulundi gumu eri 0702 26 78 55 bakuweereze mobile money Saalongo Setumba nsaba buyambi kakati kubanga ngonze mudwalire ebbombo bangamba bagenda kunongoosa enkya nengwena ne batanongoosa tufaako ate abantu batandika okujja okudduukirira nga ate otufuddeko abantu bakuyambe ng'okyali mulamu obeere bulungi taata nkusiibudde kale Setumba yeetaaga baneekuyamba yalongoosebwa abakulya eddwaliro ly'ebbombo bannange eryamagye erya UPDF muyambe mwami Setumba mukebere mu bitabo byammwe omukulu muyambe mudde mumufunire badokita badde mubamulongoosi bamuteekamu akapiira obusajja ne babuzikiza bino njogera mazima sirwali tebukyakola kati akozesa kapiira kumpi kubujjako akozesa kapiira okunkumula kapiira tewakyaliwo ssanyu nga bwe mumanyi yeetaaga kuyamba njakwogerako n'afande Leonard Magara oba afande Ediga kwesiga ndoza bebanatuyamba bali embuya bebajja okucoordinatinga abali ebbombo Saalongo Setumba ajjani webawo soja yenna bannaffe abali mu kitongole abali mu gye lyaffe eddungi erya UPDF ng'osobola okubaako engeri gy'oyamba Setumba addemu alongoosebwe gye bamulongoosa mu ddwaliro ly'ebbombo yamba muyambe Setumba olaba akuba essimu ku leediyo naga tali bulungi endidi takola ki tali bulungi
wadde akuba simu naye tali bulungi omanyi bamugjaku problem gyayitamu eri so painful first of all kuinsatingamu eyo catheter emulimu eri painful nayo kati engeri gyeyayintino yasooka naaba nekizibu kya sukaali kati ate ekizibu kya sukaali nekiba nga kyamuviirako ndooza prostate engeri emyaka gigitambudde kati baba bwe bamulongoosa balina omuteekamu kakapiira okumala akabanga agire nga afulumizaawo omusulo wakati alina urine bag gyatambula nayo nolwekyo abamuyamba mukama abawenya omukisa mumuyambe bukedde agamba nti katolu bwama olukalala lw'abanene abawaddeyo amabugo bukedde aluleese kyokka bukedde naye mukyalo mbu tebannakibalya mubanywa obuugi bwokka mukyaluwa eri gye bagenda omuziika mbulabikayinja mutebannatukayo wadde olwata bawulira buwulizi sente kabantu oli aleese ataano tijenosala aweereza obukadde 10 tigundi aleese 7 mbwe eri teri kyebalya then muhamadi nsereko kubanga si esenkagaliwo olukiiko olutegese yabadde taata w'omugenzi ngenzi abadde amwyita taata kakati kubanga ndibwako balongo ayina okukiyingiramu mu bwangu ddala ate nga bukedde amawulire amalala agalimu gegaki mayinja wa poliisi n'owa UPDF babakutte ku byokutta looya ate nga abasajja babogeddeko wano mu bukedde wa leero wuno Simon Peter Munde omwogezi w'ekitongole wa Ministry of Internal Affairs ne Immigration ng'ayogera ku basajja ennaku zino abakebeza abaana. President agumiza eggwanga ku kya COVID eyamukwata ate nga Ukraine ezzeemu okununula ebitundu byayo yo kooti ekkiriza okusasulira kasolo ebirango mu mawulire oli omusibe eyagamba bampe sente nange mpita abajulizi bagala kubayihola ate wano mpuuga mwenyamivu ku mbeera y'eddwaliro ly'emukono eryakoze eki eryasumusibwa n'obunkeke mu kooti nga munyagwa ne banne bayimbulwa biri mu bukedde takomye okwo aleese ebintu bingi nnyo ojja kubisangamu wano boogedde kubongera omutindo ku plastics okutaasa obutonde babogeddeko wano abagenda bakozesa plastic. Minisita Mayanja alangiridde olutalo olupya ku Buganda Land Board tajja kumalako amalabodi lwaki tawummula neyewummuza tajja kumalako na Bwakabaka kola birala abakuwagawaga bakuwagira bwerere minisita tojja kumalako na bintu bya Buganda tojja kumalako na Mengo tojja kumalako na Buganda Land Board ojja kwekyayisa mu bantu minisita. Daily Monitor agamba nti abayizi balina okuweebwa amata lwampaka gavumenti yeragidde Royal Milk wali mulungi ddala abayizi balina okuweebwa mama yagambye mama fasiledi asi yayogedde naye nga bagaye wano abaana bali obukadde 15 kati balina okuweebwa amata basuubira okuba nti bajja kusobola okukozesa lita z'amata obuwumbi 2 buli mwaka abali mu mata nga babakubira Royal Milk ate wano bannakatemba bakungubagidde nnyo Katolu Bwama ne Kampala babogeddeko wano abayimbi abazze abasajja bongedde ogenda okebeza abaana DNA. Uganda ekyatubidde ne lita z'amata obukadde 23 bufika ne butagenda bweru 23 ate nga bulongooseddwa buli ready for export naye ne busigala wano ne budiba. Vice President Jessica Alupo ayinza okuyimirira mu kifo kya President Museveni mu kusoma budgeti genda esembera President Museveni nti yaddenga mugonvugonvu naye era akyakola bwatyo. Kenneth Omona Dr. bwagambye Uganda ne China baliko endagaano gye bataddeko emikono ya biliyoni 4 yakuyamba mu bya agriculture. Ate China ekakasiza Uganda nti ejja kusigala ng'etuyamba bwe banateekako natiza ebisiyaga nga China eyingirawo ng'etuwa sente nga batuwadde amaanyi. Kakwenza awangudde ekirabo kya miliyoni 185 lwaki lwakuwandiika abazungu batandise omubiri lwa creative decent nti ye engeri gyakola ki gyalwanamu ebyobufuzi kuwandiika. Mbabazi amama
agambye nti ndi mu mbeera nnungi. Ate Uganda etaddewo tariff ya 25% ku sukaali ava ebweru bamutaddeko omusolo. N'emmundu yakozesebwa okutta lawyer bagisudde. Ate wano waliwo kampuni yawa newangudde contract ekuteeka colas ku luguudo oluva Matuga ogenda Kapeeka Jinja City. Nayo batandise ogoba bavenda ku nguudo ejinja ekiri Kampala kibatuuseeko. Law Society egamba nti URSB ya registration of officers si kituufu, biri mu lupapula lwa Daily Monitor. Monitor naye kamuteeke wali akadde kantwalaganya Northern Bypass abadde bagibbirako bakakwata 10 poliisi yebale. Ate Kampala lawyer yattibwa lwa ddiiru ya biliyoni 3 mu bukadde 7 ze yali asise. Kati kyekituufu motoka taka ddiiru kati biki andabikira yalinga mu ddiiru bweziti ennene ng'omuntu yalinga addiringa mu bintu bebiti ebinene. Ate nga wano bageti mulekerawo okusaba congregations abasumba babagambye biri mu New Vision ayogedde wano ku byakatolu bwama n'ebyalo ye yattibwa families 225 bibadde bigenda gobwa ku ttaka eruweero. Ate ani abataasiza gundi minister Nabakoba yebale Nabakoba. Uganda software engineer bamunominatinze ku Continental Award. Ate ne General Elitu Mwini bagaye kampuni ye eve munomo galale. President Museveni awonera ku speed nnyo obulwadde bwa COVID. Bukedde ya LC5 campaigns zigaddwawo. Ate avuka bebugisu n'abakulembeze bakakasa President Museveni nti yajja 2026. Kooti eyisa aba Ministry ya Lands bajje babitebye ku nsonga z'ettaka emukono ne Kampala. SFC egambye nti myezi 3 ejja kuba ebinya byonna ebimazemu mu Kampala. Tuyanze executive director mukyala Dorothy Kisaka nti yebale ku Saka Idi webale ku Saka yasaka gundi ekyo ku ntiko y'emiziki nebisanyusa kadde kasimbula first class kudakika zizo otwogera esigadde mmeka mwoze mutya muli mutya mugamba mutya abakededda nga muli kusimbula first class kano ke kadde kamwe kasimbula n'ebyemizannyo kaduzaala omwana mama weninyo okubanga ate ne bbu wange tukuba toki mu nsonga eziriwo ezabaddewo azzaako n'ezo ezigenda okubeera bingi byetuleze enjala olunaku olwenkakaza wetunaviira musindaalo gwa rediyo ng'ensonga zonna ezikwata ku byemizannyo ate ogenze maaso n'okuba nga ozitegeera tulira bannaffe aba GoTV ebaga nti genda mu maaso n'okuba nga ogula GoTV decoder ya mitwalo 49 gyokka ku GoTV bw'ogigula ojja kuba nga olaba emipiira gyonna emisava ojja kuba nga olaba liigi zonna ensavwa kakati gula GoTV ennaku enda GoTV Max ate gwakirina ewaka kadde kakubanga ogizza ewaka bujja ze waka GoTV obujja osobole okuba nga ozza essanyu ewaka ng'onyiga star 206 star 206 ekyo obenga okimaze GoTV ebanafu bateekamu sente mukadde kafa akasimbula n'ebyemizannyo okuva 3 paka sawa zibeera 4 ez'okunkyo ez'okumakya nange natandisewo okufaako kyegulira kyempisaawo nawe ogenze obiyiga mpola mpola okwayo akapeya era waliwo otuuka noga nti kati kanjiye obwavu buyitiridde ng'olaba okoyo okwambala jaketi eriko obuntu egenda evaako ng'evaako olwabaddekawo nesuuti notuuka ekiseera ng'empale tekyafaanagana na kooti oba oyambadde nnyo empale ate bwe bijja nnyo ng'empale wagiwasaabantu nabeera nga alina tracksuit nabeera nga ayambadde nnyo jacket okusinga empale yaako era munange kati ogenda ogiraba oti nga ekooti etandisa okunjubukako obuntu obutono ennyo obulinga obuwuzi bw'otunula kuno nga bw'otunula kuno kuki notunula ku mikono kuno kwonna nga ogenda kubeerako obuntu obuwuzibaligino ziba zaffe za bulijjo 3 ebiri kakaaga ekyo ekigundi katogo ka ku magiki
ebiri kakaga gwe kasita oyambala ebiri oba olidde akatogo k'oku magiki kasita oyambala olugero engege endip flying mugundi mu matooke oba n'oli enkoko enkalirireko mu matooke gyoba olidde olwo nti bwendi ebiri akakaga ekyuka mu lubuto nebeera nga teringa ya 10 oba olidde track shot namba wangi egyoba olidde otobeera ogiridde oba ogiridde wali omuntu agenda nali ekyemisana nali asente z'omuntu ezalenti kati yagenda mu hoteli z'omukampala ez'ebbeeyi nali ekikye kya mitwalo 15 bwagatako ne juice bwetano gyemitwalo ali ku nyumba yange alidde omwezi gosaala bantu mmwe mujooga kwegenda n'ogenda kati ngaeri mu akeshiya mu kizimbe n'oyingira mu dduuka ly'engatto nga liriko omusaala gwo munange engatto nagiraba nga eriko emisaala gyange gya myezi 3 nenga nti kiki ennyo eno nayo bagigula n'omusipi nga gwa mwezi gw'ogwenyumba gwa nyumba myezi 3 mama osule mu yagumu banga nti ngende mbu neerumye nzimba amaka naye nga neerumiza kati ni myaka 3 juzi nagenda nenfuna omuntu ate teyabwaka n'akabokisi kange akesente waliwo nabalina abakyala nanoba n'omufaliso gutya nga gulimu sente mwami wabadde akuŋŋanyisa sente za poloti omukyala nanoba nanuba n'omufaliso gwawaka ogwokubuli ku mwami nakuba omulanga mwagenderamu ensanvu ye emitwalo 7 ate omukazi yanoba negundi naki ne bayibuli ngaono abadde aterekamu sente wangi mu bayibuli ono mwabadde ateeka omukyala yagenda nayo sajja nakuba omulanga n'aluma amayo mutereke sente mu bbanga abamu batereka mu makooti ku bisenge mu bikootikooti ebikadde ngaakisala mu nsawo eri munda zigwira ddala eri wansi n'entebe abala mu ntebe mu ddiiro omugenyi najja n'atula ku miliyoni namba zikyova bwenkyala nzijjamu obuto nenfula ngaabukubakuba entebe ezivaamu obuto nga tezikyala ziri ezivaamu obuto ezisinga obungi abantu zibalina waka zino ez'okubiri ezemitwalo 9 zivaamu obuto ezo zebakola ne baanika mu nkuba ne baanikawo mu luggi enkuba nejja nekuba enkuba ejja nekuba omusana negwaka nezikala nezigerako enfufu nebabeera n'ekiti kyabwe okubeera ebiwero bino ebivaako nebasala ku gundi ku ngoye z'entebe kyebakubisaako enfufu nemmese bweyingira omwo oba n'ogula zino ezirina ng'entebe ey'omuntu omu eringa ey'abantu 3 tebalina jo gyeziri etya olinaga nti aguze leather naye nga aguze gundi leather w'amasanda olinaga nti naguze leather naye nga w'amasanda ng'entebe emu eringa erimu abantu entebe 3 nga njagagavu nnyo nekuno okwandibadde nga kwoteeka emikono nga kumpi ntebe enamba gireke kulukute nga amaziga kaserenge otunulira entebe ogatibanaino esigireke manda ojagaza entebe eringa eŋŋoma eddene etebe naye ya muntu omu etebe nga gazi naga munange nze nina leather ogenda otuuka ku leather nga yono gwe bakolamu engato z'amasanda yogera ebintu byo yogera bwe tunatuuka tunayogera ebyegisula n'ogikebera eri wansi bwo emabega waayo bwoti akagoye akali emabega lubugo bakwata egundi obaddeki tukole ebyebagenda batimbulayo bino ebigundi bibaana byabayimbi ogenda okulaba bwoti eno ntebe mu maaso kati akagoye akalinga akabisa eri emabega waliwo ekivulu kya lutalo niwe ekibo tujoga okutuukaawo ogenda okebera emabega bwoti akandibadde nga akagoye obwabikangako nga waliyo ekivulu kyawalukaga agamba atya meya w'ekyengera samatayasi walukaga binebadde bibaana bya palaso byonna babisazeyo dda bebibika ku ntebe emabega naye emmese neeyito anti munda batekamu buno obuntu bakunjubula ku bwe bakozesa landa obwalanda okasasiro emmese neeyingira omwo ezaala ozaala ezimu zizaala nga ffe tukyalimu omugondi
mukunyiga tebereza n'opangisa ennyumba emmese nezaalira mugwe nanyini nyumba nga nga tonaba zo zizaala gwe tonabaliateka abanyolo aliateka abanyolo mutumidde Christine yawe namuŋoona ndabira giant ente baziina kana zine zaffe zine zagundi ez'emizigo eza ero anti eza apartment eza ero naye kumbi asulamu apartment ezo za ero then olitaka lyagalinga agagoma otula mu bwoti nga temuli wadde akakoli nga atudde kutafalira 99 bannange eseno ngaogitwala supiidi maama tulekeemu agambye eki tulekeemu kulikayo nvuddeyo twavuddeyo wakato ovuddeyo sama omubbi kyeyekoze ekiro omubbi abayuki abesempiki bakuta 2 oba 5 mu parking naye kati naye ngaogyeko poliisi okubanga erina obuzibu n'okuyingira ebbula ly'emirimu lya poliisi osanga otya abantu n'obatandika sendijja mufune ku byokkola afande kagame mufune ku byokkola leeta amawulire goleesigaliwa kandeeta amawulire bikisusse agala ensonga nyingi ezigenda maazi n'okubanga zitambula mu bisika ebyemizannyo gye tuyinza okuba nga tutandikirako mu ggwanga lya uganda bwetyo ttiimu ya KCCA kigambye bayamaze okuba nga efuna bamuyita manager omupya bafunye manager omupya musajja mupotigwiz bamuyita Sajjo Daniel balese omupotigo naye simanyi koki manager anti omanyi obwa coach ne obwa manager bwawukamu manager asalawo kati balese manager era aba coach abamutendesi kati nga bwalabanga Mike Mutebe yali mutendesi ngera manager kati balese manager enteekateeka okukwata mu ssemateeka wa ttiimu yakomawa okuba ku bibamendingamu ebyo byo byetaaga tamanyi twakimusuuza omukulu yali akireeta olwo omukulu yali amulagidde akireete tukimusooza nengalabiyeyo nekigiraawo nekitagala twakibasuuza bali balina obuwairo bagala oteekamu obwekifere naye ze nebuuza nga muzungu kingo gyeko micho bwe yali mu ttiimu y'abasajja ba AC Villa mu 2 wali yali 2-3 ani yali yazzeemu okuba omuzungu najja n'akola bulungi nnyo mu klabu zaawano asobola oyo gwe balese KCCA ye ttiimu yaffe nze simanyi nnyo kyakwogera nze gyendiko ate bw'oba ogiriko agaana kugoya okujjako obutayagaliza obutayagaliza bukulinga obwa patroni waayo kiki ekikwonoonyeza lwaki ovumirira manager nga tebakubako kyakola lwaki tebalonda bamaneja bawano bo be batagaliza katusoke tulabe ku manager omuzungu kyakola manager Mutebi yamusooka sente muli babizibu ekizibu ekiri wano mu Uganda singa bannanyini makirabu baneezuula mbayo Viper yemu ku timu ezize zireeta abazungu Villa nayo yemu bajja ne bagoye ekisooka Viper ngewambye nnyo anti kati tolaba juzi wano etooke nga Villa bwe yali simanyi Villa yali bulungi nnyo ng'ekyalina agimandera era nekuluno olwalaba yakomayali mukyenda ye ttiimu yoka yalina sente yenazo kati Vipers yalina sente esigadde zonna ziri mu kapeeya n'obuzibu bw'amakilabu agamu KCCA yandibadde yina sente naye yina emivuyo gyazeemu URA yandibadde yina sente emivuyo egiri mu URA bagikutika negikukuba ekigo bapatroni ba ttiimu ezimu baleeta emivuyo bapatroni bennyini naye kati olaba Viper naye ebadde n'ekizibu okitegeera ng'erina abazungu kasita baleeta musongola teyatutta ekikopo oli yaliwo yatwala babaleeta nga batwala sente nyingi baleeta babiki volleyball baleeta oba ne katulinde tulabe ono kyagenda okukola ku ttiimu ya KCCA naye nga ono simbi zinageri yetwayo wayizaamu simubi katumusabire ekisooka babakuba babaleeta wana bamu nga tebamanyi na luzungu kakati ne bajja ne basinkana ng'ababamyuka bawano ne babakuba ennyumba bakuleeta nga omanyi tebiringa bya wano nti olina okusoma okuyiga okwogera oluzungu sajja bamujeri nga mpoti-gongo oluzungu talumanyi abakalubake nga bakalubake alinamu lutonotono lwa gundi katooke kironde lwa katooke kironde lwa abayeva
olunaba lwa oluzungu avayo eva nze wumalu kyekyo ku ntiko y'emisiki nebisanyusa nalungu kaddu mwena abakedera twongera babuuzaako nti mwe bali kubanga mwakedera tulina banaffe aba GoTV abagamba nti GoTV decoder ya mitwalo 49 gyokka singa oba ng'ogyetaaze naye osaana okuba ng'ogyetaaga kuba yeriko buli kimu yeriko ebinyuma yeriko katyuni w'abaana ataliimu kumansa ntungo yeriko obuzannyo omukyalo bisobola omukuumira ewaka ate nga n'ebyemizannyo byonna wona okuba akatayimba ng'ova mu bibanda okuba pevas oba okubwa ennyondo okukwata akabadiya beera ne GoTV banyugunya babayita bakati munaye bafuna erinnya badriver bayisaamu ekidrive egaali bayisaamu egaali kasita baga nti bayisizaamu egaali ngomanya nti bayisizaamu drive bagaali zaabo bayiseemu tweyongere nalo leka tweyongereyo kale tubadde tukyayogera ku musajja mukulu ono gwebayita Sajjo myaka 42 yazaalibwa mu mwaka gwa 1980 naku z'omwezi zali 18 omwezi gwali gwa 10 nzaalwa yali mu ggwanga lya Portugal bamaze dde okuba nga bamuwa eddimu ery'okutendeka klabu ya KCCA ebadde egenza akaseera akawerako nga tetwala kikopo kuva omutendesi Mike Hilary Mutebi yagenda maaso n'okuba nga yabulira klabu eno nze nokkiriza obagana nzikiriza anti Uganda ina abatendesi abasobola okubanga batwala amaklabu gano maaso mwebamu ku basajja bongamba Jackson Mayanja Miyami asobola Mike Hilary Mutebi asobola Sam Simbu asobola basajja bangi abasobola okubanga batendeka omupiira gwa Uganda wabula simanyi kiri kuba nagagaba amaklabu bagenda ne bajja eri abazungu ne babaleta ne babakuba wano babutaagaliza ne babawa sente nyingi ne bagoya n'okugota ne bagota ate ne babagoba ne baleeta owa wano nasobola okubanga akola bulungi so katusabe tuyide tulabe enteekateeka nga bwegenda okubanga etambula batya anakola bulungi oba taakole bulungi ffe tulinze kulaba nga bwe kigenda okubanga kitambula naye nga bakededda ali Magumba kwali ku mukutu asonga neyingini yabana magga naye kwali ku mukutu omukulu Filipo Maseruka kwali ku mukutu Aranise Bali kwali ku mukutu songa ate tata Kalebu agaye nti Kalebu mazaali wago olunaku olwaleero kinene happy birthday kubanga atuse ku mazalibwa kale abweteyongeramu tuli mu transfer nga bezigenda maaso n'okubanga zitambula okwetoola ensi yonna ajjukira nti abasajja bali mu kusongano newali okulaba nga ate abafuna abaani abayinza okubanga babayambako season ejja klabu ya Arsenal yeetaaga okubanga yenywereza mu bifo ebine ebisooka season ejjeddemu ebenga evuganya mu bifo ebine ebisooka sinakindi okubanga batwala ekikopo ekya Premier League. Arsenal tiimu ya Newcastle yeetaaga nayo okubanga eddayo mu bifo ebine ebisooka nga bwe yakikoze season eno. Manchester United, Manchester City, tiimu ya Liverpool, klabu ya Chelsea ako n'okwetoola ensi yonna wali Barcelona zani zonna zeetaaga okubanga ate azikolera ddala bulungi season ya 2023-2024 naye nga balina kubanga bakitandika nga baguze abazannyi mu transfer kakati awali mu klabu ya Chelsea the Blues kigambibwa anti Chelsea egambye nti abazannyi musanvu egenda kubanga ebata basobole okubanga batambulamu season ejja banonye gye banazannyira omupiira. Chelsea ekoze bulungi season ewedde, bakoze bubi era nga bwe nabalangirirako nga season ebula wiiki 2 ebenga etandika nabagaba Chelsea bagenda gikubeka ne mu kibira bagikubye nagagga Tobi ebintu bimutambulidde bubi season eno kyamuviirako n'okubanga ebintu agoba omutendesi n'ebintu ne bigaana okubanga biteera so bagambye nti abazannyi musanvu bagenda kubanga batambula mujjukira Ngolo Kante omu ku benali mpita midfield gen omusajja Omufalansa yamala dde okubanga yerekera wali mu ggwanga erya Saudi Arabia kakati musanvu omulala kugenda kubanga gutambula mu Chelsea yeetaaga abazannyi abapya okulaba nga ate season ejja bakomawo mu kuvuganya mu mpaka eza UEFA Champions League sina kindi n'okubanga babaako ekikopo kye batereka. Jjukira Chelsea yatwalako myaka nga 2 mabega batwala empaka eza UEFA Champions League sajja baali boji ekimala ne batuuka ku finals z'ekikopo ekya FA Cup. Olowooza nti ku mulundi guno bakoledde eddala bubi n'ebifo ebitaano ne balema ne bagenda 10-11-12 so bwetyo omugagga nagagga Tobi akambye nti agenda kubanga bata abazannyi musanvu banoonye. Franka de Jong sajja no omusajja mukulu Omudach kigambibwa nti akade konna ayinza okubanga addamu okubanga ateeseganya oba n'okumaliriza ensonga z'okubanga ajja mu klabu ya Manchester United. Manchester United erudde nga yeetaaga ovubuka Frank de Jong okubanga abeegattako myaka 26 azanyira mu klabu y'abasajja bali aba FC Barcelona. Bw'atyo omusajja mukulu ono omutendesi Erik ten Hag naddala nga musajja amutegeera bulungi nnyo yava wali mu klabu yali ya Ajax
najja nekata klabu ya FC Barcelona. Kigambibwa nti season ewedde wali klabu ya Manchester yali emwetaaga ne mu January transfer wabula ne bagenda maaso n'okubanga balemererwa kakati bw'atyo omutendesi gwe bayita Erik ten Hag azzeeyo okulaba nga Frank Jongo yeegatta klabu eyo eya Manchester United. Bwe tweyongerayo ayo klabu ya Newcastle FDN etegeeza nti yeetaaga bazannyi mukaaga okubanga Newcastle eyagala nani eyagala abamu ku beeyagala eyagala muvubuka gwe bayita Joe Felix yeetaaga omuvubuka ono gwe bayita James Maddison beetaaga okavubuka kano ke bayita Rodrigo kwajja ali mu klabu ya Red Bull Salzburg ate nga balina akavubuka ke bayita Arsene akali wali mu klabu eya Olympique Marseille bamu ku bavubuka beetaaga okubanga beegatta klabu ya Newcastle yanagagga Modo Amanda abwatyo omukyalo oyo bukyanga gula Newcastle ekyuse nnyo ebintu bingi naye nga kigambibwa nti balinamu omukono gw'Abasaudi tiimu eyo erina omukono gw'Abasaudi baali bazze gula tiimu ya Arsenal the Gunners wabula gwe bayita Stan Kroenke n'agaana okubanga agita bwetyo ne bagenda mu klabu ya Newcastle bwetyo ebadde erudde endozi yali yakoma 2-2-2-3 okubanga emalira mu bifo ebina ebisooka wabula yazzeemu okubanga ekikola bwe yamalidde mu bifo ebina ebisooka aso beetaaga okubanga ate bafuna bazanya bagenda okubanga babayambako wali mu mpaka eza UEFA Champions League. Club ya Arsenal the Gunners katono nnyo omugugu gw'obwavu gumenya mama nze kamala okwebakayoko omulundi gumu gwokka ngende nkole onigina kinga eyakoledda nga bano bakededde okwatika simbula bawaka genda onoonye sente simbula ku ntiko y'emisiki nebisanyusa zibula mmeka esigadde 7 zisigadde dakika 7 okubanga tuuka kusaawa 4 ez'okumakya gonna ku lwaliro tukyadde banafu aba GoTV abagaa nti gula GoTV ogiteeke mu motoka manyi mu makaago ogiteeke ku mulimu w'okolera ogitwale ku buko GoTV ya mitwalo 49 zokka ate nga ennaku zokka ndowooza bwobanga ogizaawo abawuuzi obeera ndowooza mugundi ntono nnyo eziyinza nakubanga zituula bulungi nnyo ennaku 9 zokka ogiteeke waka ogiteeke mu kisenge ky'abaana baleme kubanga batibukira mu ddiro nga mulimu abazanyi abagenyi ogitwale ku mulimu w'okolera ogitwala ate newa maama wo GoTV ennaku 9 gyokka ate nga bwotyo ogenda kubanga olaba emipiira ligi zonna akuliko katuni atalimu kumansa ntungo so nga ate n'obuzannyo omukyala tajja kudda ku misigo atebe ng'ayingira mu nnyumba z'abantu bwe onaaba ne GoTV buli kimu kijja kubanga kitambula bulungi kati gwagiina olaba oti nyiga star 206 star 206 osobole okubanga ate buli kimu kitambula bulungi nonno ffe twamazedde okubanga tuleka olukoba wali ku star 210 star 20 star 25 vip ne super single ku star 210 star 20 star 25 teri kuzikiza. Klabu ya Arsenal the Gunners akigambibwa nti bwetyo omutendesi Mikel Arteta azzeeyo kafubuka akangereza ke bayita Declan Rice okujja mu klabu eri eya West Ham. Tiimu ya Manchester United nayo yemu ku tiimu ezeetaaga akafubuka kano ka midfield general ajjukira nti kaliko wali mu klabu ya Chelsea the Blues wabula Chelsea nekata kakati katunzi nnyo. West Ham eyagala obukadde 10 Arsenal egambye tetumanyi oba tubusobola naye nga akafubukako atukeetaaga. Kigambibwa nti bwetyo Sir Alex Chapman Ferguson yakubayo olukomo lw'essimu ng'akubira emukwano gwe gwe bayita David Moyes. Jjukira David Moyes yagambako ko abanagagga bali ba Grazer family nti omusajja ono ayinza okuba nga yadda mu bigere byange wali ku tiimu ya Manchester. David Moyes ng'atendeka Everton najja n'agoya yagoya n'okugota n'agota yamuswaza nnyo kati Ferguson n'atukoga nti no oyo yabansikira gwate n'ojja n'ogoya amayumbi pressure omungereza nga teyagimanyira oyinza okuba obadde omanyidde kolera tugambe kuki ku Kagadi FM bagamba jangu ku top eri teri pressure yonna teri competition yonna oba okola ki oba nojja wano pressure nekutembejjoba kakati akigambibwa nti mukwano gwennyo bwe yabuulira nga baagala musajja mukulu oyo gwe bayita Declan Rice ne bagamba nti akamukubira essimu musajja mukulu David Moyes akavuuka akabenga akajja ku tiimu ya Manchester United naye nga Arsenal ezzeeyo egamba yeetaaga akavuuka okwo kubanga ate akabeegattako kayambe West Ham kubanga esitukira mu mpaka eza Conference League babadde bakuba tiimu ya abasajja bayitale gye bayita Fiorentina naye nga kagala kubanga ate katambula mu Pep Guardiola
kigambibwa nti omusajja omusipaano ono ayagala kuba nabaga nti Pep Guardiola singa awangula empaka za UEFA Champions League tuyinza okumulaba nga atagaddemu n'ava mu ttiimu ya Manchester City. Baagala kubanga bamuwa endagaano apaka mwaka gwa 2025 naye kigambibwa nti kilabu ya Paris Saint-Germain musajja mukulu eno etandise okubanga emwetegereza oluvannyuma lw'okubanga awangula UEFA Champions League okulaba nga ate abeegattako. Nathan Karif musajja mukulu omunaggaga wa kilabu eri eya Paris Saint-Germain yeetaaga kikopo kya UEFA Champions League ebisigadde abisobodde bya Frank League 1 kati ayagala kiri kati ayagala UEFA Champions League kanze katono nnyo. Owuliriza Top Radio. Essaawa zigenda kuwera nnya ez'akalasamayanzi ne Manda Mobile tukugamba koleza gula simukadi ya Manda Mobile ofune free MBs, free calls ne mobile money w'obwereere. Funa simukadi leero ku dduuka lya Manda Mobile. Koleza leero ne Manda Mobile. Owuliriza Top Radio ebuutikidde eggwanga lyonna bw'olanga naffe oganyulwa n'okusinga ky'osuubira. Ekyo Nalungu kaddu tufundikire. Kale katufundikire tubale tugamba nti Pep Guardiola ayinza okutambulamu asonga azeko vake kikigambibwa ayinza okwegatta club ya Red Bull South Arab Leipzig bali mu ggwanga erya Germany. Manchester City akigamba nti Marco Verratti omujja mu club ya abasajja ba Paris Saint-Germain abeeteefuteefu okubanga bakubayo olukomo lw'essimu. Ttiimu ya Liverpool ayetaaga Nicolo Barella kumujja mu club ya Inter Milan wali mu ggwanga erya Italy. Paris Saint-Germain yetaaga Bernardo Silva okumujja ali mu club ya Manchester City. Agegamu ku mawulire agenda maaso n'okubanga gatambula. FC Barcelona ayetaaga omukirimani gwe bayita Ike Gundogan omujja mu club ya Manchester City. Arsenal de Gunners beetaaga akavubuka ke bayita Maurice Caicedo myaka 21 kajja mu club ya Brighton. Club ya Chelsea anayo eketaaga Manchester United ezzeeyo erumye n'okwewungulu okulaba nga bafuna omuvubuka Omungereza Mason Mount myaka 24 abamwetaaga okubanga abeegattako nga bamujja mu club eri ya Chelsea the Blues. Spurs ezzeeyo ku club eno eya Brentford ku golokipa gwe bayita David Ryan bamwetaaga. Newcastle James Maddison bamwetaaga omujja mu club ya Leicester City yazzeeyo. Nagaga Toby ayagala kwata tiimu ya Arsenal mu liiso agambye yeetaaga defender gwe bayita William Saliba okumujja mu club eyo ya Arsenal de Gunners. Winifred Zaha omusajja omu Ivory Coast kigambira ku myaka 30 abasajja ba El Nassr okuva ali mu ggwanga erya Saudi Arabia bamusuubiza obukadde 3 buli mwaka okubanga singa agenda maaso n'okubanga buli mwezi buli mwaka obukadde 3 obumanyi gwe obukadde 3 okumpaako kamwe famire yange gwomanye engeri gyeyinza okuteeka bonna n'abali awaka bavaawo waliyo abali ewaka bonna n'abali awaka bonna ono byagaana oli byagiraba oti bonna ofakinensi tomanyi nti otuuka ekiseera ng'atooka kati bw'oba gw'obadde weeripa ku bantu ate ng'abantu bakweripako omanya emyaka gitandise okukuba akaama anti olwegundi etooke oba ofunye ettooka awo kasita abantu batandika munange oliwo amanya g'abantu ab'ettooke teriyo omuntu wa ttooke gwe bayita maama guuni kati gwe salawo n'ofunayo katugambe kale emitwalo kale 2 aga $. nze nga bayinza okumpita ajati mami ekigambo mami mukyangu batandika okuyita mami wakiri wadde tekibanga wafuukulawo omuntu naga nti no bebi esuliyange omuntu ngaakuyita nti bebi saala oba bebi gaalo saala nga mpita biti bebi era n'omuntu ampita bebi musaasira oli batandika okugamba nti hani ofuna omuntu naga nti hani olwo abazze kunyagulu kikazi ngaani ayimpita kikazi oba teri kikazi amyuse maaso nange omanye enfuufu ennaku zino kyetukola ku booda teri kikazi amyuse maaso enfuufu kyetukola gutumidde pasita jim ojamu teri kikazi abeera nga enviiri singa ofu sigambye nti nsiikeko ezaani ensiikeko gambyeko munsiike sinsiike kamala okwebakayoko omulundi gumu gwokka ngende nkole onigina kinga eyakoledda nga bano bakededde okwatika simbula bawaka genda ononye sente